Omukutu gwa NTV enaku z'omwezi leero ziri lumu Julayi 2026 omwezi kitegeeza tuli mu gwa musanvu ogw'omwaka guno. Omukutu ogwo ogwa NTV nga gumaze kati ennaku tuli mu 3. In fact zali 28. Sunday, Monday, Tuesday, leero zibeera ennaku 4 bwe tuba tutuuse mu kiro kya leero. Kati nga waweze ennaku 4 nambirira ng'omukutu gwa NTV teguli ku mpewo, ojja kujjukira si gwe gwokka ogutali ku mpewo wabula n'omukutu gwa Spark TV abakyala gwe bagenda maaso n'okuba nga bayaayaanira olw'obuzannyo obunyuvu obubeerako. NTV abangi ne babeera nti amawulire bwe bagenda maaso okuba nga bagalaba kagenda maaso n'okuba nti gabaleeta emirembe ku mmeeme n'okuwulira nti wamma ggwe ddala ge gagwanidde ag'akawungeezi. Omukutu gwa Daily Monitor nagwo gwa mpapula oba guleeta mawulire ag'olupapula, wabula bangi abagasoma bagenda maaso n'okuba nga bageeyagaliramu entakera. Kati nno ennaku ziweze 4 nambirira bino byonna nga byagenda maaso n'okuba nga bikosebwa mu kusalibwawo oba okusalwako okw'ekika ekya waggulu abasirikale abawanvu n'abampi bwe bagenda maaso n'okuba nga bagusalako oba basalako office yaajo, era nga tekyagenda maaso nakubanga gikola mirimu mu butuufu bwagyo. Ebifaananyi by'olaba mukwano gwange bipya tuku era nga bisookedde ku mukutu guno ogwagaliwo ku YouTube kuno. Wano we bisookedde abalala bagenda kubanga babinokola mu vidiyo eno basobola okubanga nabo babaweereza. Katugenda ku nsonga tetwaze kubeera nga tusagambiza busagambiza, wabula era amawulire gendese mukwano gwange gandikuleeta akamwenyu mukaddeke kamunejjebe ku mutima, ate era mukaddeke kamu gagenda maaso okubanga ganyonyogera amatu n'amaaso go gagenda maaso n'okubanga gayigaziwa musanyu ery'ekika ekya waggulu. Abantu oluvannyuma lw'okubeera nti muyaayanye ne se kuyaayana yenna amaziga ne gagenda maaso n'okubanga gaagala kubaggwa mu nkompe mukadde akamu oba akalala. Omukutu ogwa NTV ebintu byandibanga bitandise okutereeramuko era bwe kataligirya lumala eyo ebintu byandyongera okubanga bitereerera ddala. Olunaku olwaleero omukulu akulira eggye lya kuno, the Chief of Defence Forces, ate nga ono Senior Presidential Advisor ku Special Operations, General Muhoozi Kainerugaba, olunaku olwaleero asisinkanye abakulu abakulembera Nation Media Group. Buli wenjogera Nation Media Group manya ye company NTV, Spark TV, Daily Monitor, Dembe FM, KFM gye zikolera oba gye zitambulira wansi waayo. Kati nno olunaku olwaleero General Muhoozi Kainerugaba asisinkanye abakulu abatwala oba babbosi bali bakabejja aba waggulu abatwala Nation Media Group, era nga basisinkanye kubeera nga bateesa ku nsonga z'okulabanga omukutu gwa NTV guddamu okuggulibwawo, Spark TV, Daily Monitor, KFM ate era wamu ne Dembe FM. Ensisinkano eno ebaddewo olunaku olwaleero basisinkanye wali Entebbe, basisinkanye ku office eya SFC oba amaka amakulu aga SFC mu Uganda, Special Forces Command Headquarters, we basisinkanye olunaku olwaleero. Meeting eno ebaddemu abantu ab'enjawulo era nga bosobola okubanga obalaba mu kifaananyi. Okusookera ddala General Muhoozi Kainerugaba nga bw'omulaba wakati awo. Kati ku mukono gwe guno ogwa ddyo bw'obanga okyuse bw'oti, omukulu ambadde ku mukono ogwa ddyo ye Mr. Rostam Aziz, oyo nga ye kabejja, ye boss ow'oku ntikko. Then ate oli omulala gw'olaba amuddiridde Mr. Rostam Aziz ye mutabani we amanyiddwa nga Mr. Sam Aziz. Kati omukyalo ono gw'olaba omulala ye mukyala Georgia Mutagayewa, ye Miss Georgia Mutagayewa, ono nga ye Chief of Staff owa Tarifa Limited. Kati mukwano gwange gwabadde tamanyi ebbanga lyonna muwulidde nga babagamba nti NTV ya Aga Khan bwe kyali ne kati si bwe kikyali. Tarifa Limited ye yagenda maaso n'okubeera nga egula Nation Media Group
obanga egula emigabo gyonna okubeera nga yeddiza NTV eyo gye mulaba. Era NTV tekyali mu bukulembeze bwa Aga Khan nga bwe kyali emabega wali. Kati abajeddiza beba Tarifa Limited. Kitegeeza nti oba okusinzira amawulire nga bwe gajja mbujubu, Tarifa Limited eyo esimba n'amakanda mu ggwanga lya Tanzania eyo. So kati meeting eno bweti olunaku lwaleero bwebadde. In fact mbadde njagala kugattirako n'ekifaananyi kiri ekirala ekya omukulu acting UPDF and Defense Public Information Director Kano Chris Magezi naye abaddewo. Kati omukulu ono gwolaba ali ku mukono gwa General Moses Kainerugaba side eno okulinaana omukyalo oli gwe nkugambyeko mukyala Georgia ye mukulu munnamawulire agaluddemu ebbanga Andrew Mwenda. Mujja kujjukira ebintu bino nabagamba nti Andrew Mwenda yali avuddeyo mu butongole n'agamba nti yali wakutuula ne General Moses Kainerugaba balabe engeri gye banaateekateekamu meeting n'abakulu abatwala NTV basobole okulaba engeri gye basobola okugonjoola ensonga ez'okulaba nga NTV wadde yaggalwawo esobola okubeera nga eddamu okuggulibwawo. Era nga ebiragiro byonna General Moses Kainerugaba ye yabiwa wabula nga afuna okuluŋŋamizibwa kwa taata we President w'eggwanga President Yoweri Kaguta Tibwabulwa Museveni. Kati omukulu ono gwolaba asemberayo ddala ku mukono guli ogusembayo munnamagye ye Kano Chris Magezi omwogezi w'eggye lya kuno. Kati mu meeting eno ey'akafubo abakulu gye babaddemu kigambibwa nti ensonga eyaleetera okubeera nga omukutu gwa NTV guggalibwawo mwe mwali embeera y'okubeera nga gulina ekintu kye gwali gukola ekya blackmail campaign nti bakolanga ebintu ebiteeka gavumenti mu kiseera ekizibu oba kyoyinza okuyita blackmail campaign nti nga gavumenti bagisiiga ettoomi n'essekusiiga yenna wamu n'obukulembeze bwa gavumenti ya kuno nti ate era mukadde ke kamu omukutu guno gwagendanga mu maaso n'okubeera nga gupromotinga nnyo opposition oba oludda oluvuganya gavumenti nti gwalupromotinga nga nesse kupromotinga yenna nga kwotadde n'okubeera nga gupromotinga ebiruubirirwa oba kyoyinza okuyita foreign interests at the expense of this country Uganda. Nti omukutu guno gwagendanga mu maaso n'okuba nga gutembeeta abeeru oba abantu abava ebunaayiro oba ebiruubirirwa by'abweru okusinga ebiruubirirwa eby'eggwanga nyaffe Uganda. Kati nti n'engeri omukutu gye gwalipootinganga amawulire nti nno gwalipootinganga mu ngeri eri malicious nga bakola malisi nti engeri gye balipootingangamu amawulire ng'agamu gajjudde kyekubira ow'ekika ekya waggulu. Kati nno mu nsisinkano ebaddewo olunaku olwaleero wakati wa General Moses Kainerugaba wamu n'abakulu abatwala NMG etambulirwamu NTV, Daily Monitor, Spark TV, KFM, Dembe FM. Ebimu ku bibadde birina okuba nga bitunuulirwa nti kwe kulaba nga NMG etandika okubeera nga ye efuuka patriotic anti gundi eri eya PL bagita Patriotic League of Uganda nti bagendera nnyo ku nsonga y'okulaba nga abantu baagala ensi yaabwe omukwano gw'ensi yaabwe gubakulukutira mitima. Kati abakulu mu kusisinkana geno babadde balina okubeera nti ensonga y'okulaba nga NMG oba NTV n'emikutu emirala mwe gitambulira batandika okuweereza nga balaga obwagazi bw'eggwanga lyabwe
era nga amawulire ge baweereza gali balanced ebitenkanika ate n'okubeera nti batambulira mu layini y'ekina mawulire ekyasinze okubeera entuufu okutandika leero n'ebbanga lyonna erigenda okubanga liddako. Ezo ze zimu ku nsonga ezibadde zirina okutunulirwako mu meeting ey'akafubo ebaddewo wakati wa Jeno wa kuno ate era wamu n'abatwala omukutu ogwa Nation Media Group oba si mukutu Nation Media Group eba company kati omikutu NTV, Spark TV, Dembe FM, KFM gyonna ne gibanga gitambulira awo wansi mujjo. Bwe batukoledde meeting eno mukwano gwange nga neje buli eno emikutu gino gikyasaliddwako abawanvu n'abampi era ng'emirimu tegitambula kinnawadda nga bwe girina kubanga gitambula. Kati oluvannyuma lwa meeting eno olunaku olwaleero wuliriza oluvannyuma lwa meeting eno olunaku olwaleero Jena agenda kuzzaayo report eri taata we president w'eggwanga bagende maaso olw'okubanga beekenneenya oba ddala binaagobererwa ebyo biteeseddwako olwo NTV yammwe muddemu okugimoga ng'ate eri bulala omulundi guno. Kati omu ku bakulu abakola wali ku NTV Andrew Kyamagiro ayina obubaka bwe yatadde ku mukutu gwe n'agamba nti the real economic crisis isn't unemployment. It's people working full-time and still not being able to afford a basic life. N'agamba nti akasambattuko si kubeera ng'omuntu toyina mulimu wabula akasambattuko kwe kubeera ng'abantu bakola buli lunaku wabula ne babeera nga tebasobola na kwetuusaako bintu byanguwa nga tebasobola kwetuusaako bintu byetaagisa tugeze emmere kulya byakunywa kwambala n'ebisigadde. Agamba nti ako ke kasambattuko akakyasinze. Mukadde ke kamu abantu bangi ababadde bayimiridde emabega wa NTV era campaigns ez'enjawulo zibadde zikyagera maaso kubanga zitambula ku mutimbagano era nga bangi ababadde bagamba nti omukutu ogwo gwa Nation Media Group NTV mwetambulira n'emirala gukozesa abakozi 1,142 nabwe kityo nga akavuungano konna akagenze maaso n'okubanga kagwawo kakoseza abakozi abawerera ddala 1,142 okuva we basalako wali kampuni zaabwe wabagenda maaso n'okubanga baweerereza abakozi 788 bano ba full time oba abakozi abajjudde ate abakozi 354 bakola part time. Kati waliwo omuntu ayinza okugamba tekisoboka. Mukwano gwange jjukira mulimu olupapula lw'amawulire, mulimu TV 2 nambirira, mulimu radios 2 ate n'emikutu emirala kozi balina ne Nation Courier etambuza ebintu wano na wali. Kati nno be bakozi abo mukwano gwange abagenda maaso okubanga bakosebwa oluvannyuma lw'okubeera ng'omukutu ogwo NTV Uganda gwagenda maaso okubanga gugalibwa ne gugattako sister bwago amanyiddwa nga Spark TV, Dembe FM, KFM n'ebirala nga bwe bitambula. Naye kati oluvannyuma lw'okubeera nti generaali asisinkanya abakulu ebintu byandibanga byanditereera mwongere kubanga mufuuyirira lunwe essaala musabe pulezidenti w'eggwanga bw'anaabitunulamu alabe nga ddala abisiimye ebinaddirira bya kutuleeta akamwenyu tomanya. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites.
njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sydney Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sydney Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sydney Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.